Live TV, now and forever. Essamba Lyomumanyi. Akawungeza akalungi abaggalwa abeekuumidde ku Eternal Life TV kyemukola ky'amaanyi. Tubeebaza okubeera nga mutuwagidde okuva gye twatandikira kati tuli ku nkomerero ya mwaka tugutambuliriza mpola mpola naye Mukama nga bw'atuwadde ekisa ekyo nno tukimwebaliza. Program Essamba Lyomumanyi tubeera tugguse nga bulijjo omulamwa gwaffe tugumanyi guli mu Koseya 4:6 abantu ba Mukama tuzikirira olw'okubula okumanya naye ffe tetujja beera abo abazikirira tugenda beera abo abategeera amazima ate ne tugatambuliramu. Essamba Lyomumanyi lireeta abamanyi ab'enjawulo abatuyambako okutegeera ebintu eby'enjawulo from every department and field of life. We at least bring someone okubeera nga atugirawo obutamanya nga atuyambako okutegeera ebintu eby'enjawulo. Olunaku olwaleero njagala okuyozayoza abantu abatuuse ku birungi amakula ag'obufumbo obutukuvu, amakula ag'okwanjula abazadde abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mbayozayoza. Mu kkowa erimu njagala okunakuwalira wamu n'abo abaviiriddwako abaagalwa. Katonda omuyinza w'ebintu byonna agumya atabulawo mu kulaba ennaku abagumye abazzeemu amaanyi. Bayibuli egamba nti ekigo ky'omutuukirivu ye Mukama. So Katonda omuyinza w'ebintu byonna abeere nga abagumya. Happy birthday to everyone that was born today. Happy birthday. The Lord deal with you graciously. The Lord do you good. The Lord show you his favor. The Lord show you his mercy. Nze Samalie Linda babirye mu studio tulinamu omumanyi atali nnyo mupya ku bwenyi bwaffe naye nja kuba mwanjula nga tukomyewo. Essamba Lyomumanyi. Njagala okutumirako abantu mwenna abaagala ennyo essamba abalyekuumirako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Olunaku olwaleero twogera nsonga za kuzimba. Tuzze twogera okuzimba okuva ndooza mu mwezi gwali gwa 6 yes June okutuuka wano we tuli kati. Tugenda kuba nga tubuuza ebibuuzo eby'enjawulo biri bye tutaabuuza luli obanga ozolaba episodes zino ez'okuzimba naye ng'ekibuuzo kyo kibadde tekiddibwangamu. Engeri gye tufundikira omwaka ke kaseera obeereko bye wejjukanya oba by'oyiga. Olwaleero tuli ne Eng.Prossy Mirembe. Twakushemererwa. Nange nsanyusa okubalaba. Obadde olina kuziramu eri twakushemererwa. Ego. Okay. Kale bannange Mukama waffe yeebazibwe mwenna abandaba nsanyusa nange okubeera wano wamu nammwe mukulike yonna gye mubadde emirimu gye mukoze. Neebaza Katonda ndese ku puroguramu eno okubeera wamu nammwe ate okweyongera okumanya nga tugattako ebyo bye tumanyi. Amanyi agange nga bwe mugawulidde ndi mukyala Mirembe Prossy, ndi inginiya nasalawo okuweereza Yesu Kristo era ndi mukyala mulokole. Weewaawo engineer leero okakoze nga ka style gye twatandikira era gye tuba tukomekereza mu mwaka kwegamba otujjukize bwe tuba nga twerabidde nnyo. Twatandikira ku bintu bingi okuva ku musingi ne tujja nga tuzimba. We wasembayo kubeera wano twali ku superstructure
ekizimbe tukisitudde olwo ne tutegeera ebintu ebyenjawulo tutandikiraawo. Kale omulundi guli gwe twasembayo okuba wano twali nti nga tumaze okumaliza slab eno ey'owansi ennyumba etaliiko nti buli nnyumba yonna efuna slab ey'owansi eyo slab y'owansi kabe ya kalina kabe ya wansi twakimala ekyo ne tukiyitako ne tutandika ozimbye blooka n'ogenda ku madirisa ne tugoogerako kati we tukisinziira bwe tuba tuzimba ennyumba ey'owansi tuzimba nga tuva wansi kwe bandibadde omusingi ne muyiwa ka slab akak'owansi ne mukamala ne muzimba blocks bwe muba muzimba blocks ennyumba kogeza weba ya wansi ogizimba netuuka ku madirisa amadirisa bw'ogatuukako gabeera ganjawulo abantu balina types of y'amadirisa gye baagala ebika by'amadirisa abamu batandikira ku mwenda height okutandika okukola amadirisa kisinziira mulembe kigwe gw'oyagala abamu standard abasinga bakotandikira ku mwenda n'atandika eddirisa lye oba lya fuuti 4 oba lya fuuti mmeka n'ayambuka waggulu kyokka ate mulimu n'abamu amadirisa nga tebaagala gatandikirawo nga batandikira ku mmeka batandikirako fuuti 2 n'atandikira wansi eddirisa lye kwegamba nga lyagala okufaanaganako ng'oluggi ng'oluggi kati buli omu kisinziira plan gye yakola efaanana etya oba kikyayagala kati we tumala okuva ku madirisa mututuuse tuzimba tulina kye tubayita ring beam ennyumba yonna eneeguma oba eneebeera ewamu eba nekye bayita ring beam egyo emitayimbwa gye muteeka ku nnyumba nga mwagala okukwata mukwata ebisenge byonna bwe mubizimba tobireka mu bbanga tubaako ne kye bayita ring beam simanyi bwe nkinyonyola mu Luganda ekyo naye kibeeramu emitayimbwa bagisiba enkokoto basooka ne bakola shattering ne bakuba embaawo sides ne bamala ne bateekamu enkokoto ne bateekamu emitayimbwa ne bateekamu enkokoto ne bagiyiwa kati eyo ennyumba wova ku ring beam ozina courses zoddamu n'ozimba kati courses ezo bw'ozimba ndi ku nnyumba ey'owansi etali ya kalina kati womala ogizimba olina kyoddako courses nga 4 oba 5 kusinziira height gy'oyagala naye standard height fe wano zetera okukozesa zibanga mita 3 okuva ku beam okuva ku ring beam wansi ku kyebayitanga ground floor ennyumba yonna mu buwanvu bwayo abamu batandikira kuva ku ground floor paka ku ring beam ng'ayagala genda paka ku wall plate abamu bayinza okukola mita 3 abalala bagenda 3.5 waliwo abakola 4 ng'ayagala headroom gye bayita height nga mpanvu ennyumba empanvu erina ceiling empanvu yesinga okunyuma era mbadde ngenda kikubuuza lwakuba kansoke nkuwe time oli obimaleyo byonna kubanga njagala kutandika kubuuza nga nva eno ku madinisa kati kisinziira height gy'oba oyagadde n'ozimba paka ku wall plate tulina kye bayita wall plate kyekino omuntu ayinza okugamba omuzimbi ogw'okozesa tomanyi ngenda kuzimba nga mupatana muyinza okuba ofunye omuzimbi w'ekyalo oba waawo omuntu bano aba bulijjo abo bwe batyo ate era abantu baffe abasinga abamu be bakozesa kati n'akugamba ngenda kuzimba paka ku wall plate ngenda kuzimba paka ku ring beam kati bwagamba ring beam ne wall plate tebifaanagana era kati nze bwebale kireeta because nze mbadde mmanyi nti ring beam yemu ye wall plate ring beam anti kati obeera ekoma ku madirisa nzigi etera okutuwa levels madirisa nzigi nagambye mulama gwayo ekwata ebisenge ebyo nekwata ennyumba netayuuga kati bwomala noteekako courses zo nga 3-5 kusinziira height gy'oyagala noteekako wall plate ye receiving akasolya eyo receiving akasolya bwe receiving akasolya kati awo n'otandika okukola ki okuba ng'oluufinga kusinziira ku lufinga katusooke tuli ku mulamwa gwa nnyumba ya wansi ennyumba ya wansi bw'oba osereka akasolyako kisinziira luli twakyogerako nkijjukira tennyumba eneeserekebwa nga egenda kuteekebwako mategula ekisenge kyakyo tekifaanagana kisenge kyaki ekyennyumba ey'amabaati ekyo ndooza ffenna twakiyiga kati woba otuuse oba tukoze bulungi nnyo kati olaba design wano wansi ku madaala bw'ovaawo ku madaala n'ogenda awo wali obuma we butandikira awo
gye bayitanga ground floor kati bw'oyambuka columns zino ebbiri oziraba eno bw'olaba column awo weetuuse eyo ye level ya ring beam wansi bottom yaayo ye ring beam wane watali buli obuntu nga tonatuuka ku design z'owaggulu eno wansi lwakuba nti kati ennyumba tulina ya finishing already ewedde awo yebeera ring beam eyo yonna yekwata ennyumba yonna kati tulina olaba space eri between the columns ne buli bu design bwa step ako bwe bubloka bwe mbagambye bwozimbawo courses ogende ku wall plate kati wall plate yeri wali wansi olaba wansi eyo level gy'otandikirako obu steps we wansi wa wall plate okitegeera eyebeera wall plate level ye receiving akati akasolya ye leveling akasolya kwe kagendera wall plate eyo ino gikwatira ku level nnyo tomala gateekawo ngewala wawanvu wala wampi n'oteekawo akasolya nga tekali ku level kalina okuba nga kabalansinga kwe katuula katuyinza okusanga ebisenge ebimu ng'oli yazimba bubi nga teyakwata level ku end nga bwe yali azimba ewamu yateekawo nga wawanvu kuwalala anti kati olaba bwe tuba tuzimba ekisenge tumanya tugenda kuzimba ekisenge kyaki nti height eri mmeka nti ziri mita 3 kati mita 3 ingini omutuufu aba atandika okubala mu mita 3 ninamu courses mmeka ezinaazimba okitegeera kati bwazima nti namu courses oba 12 n'abala n'omusenyu the thickness gy'anaakozesa ku musenyu ng'agatta omusenyu n'agatta ne brick oba bloka gyonna kyakozeseza aba amanyi nti by this height ku height ya meters 3 zonna bloka kosa esembayo yonna erina okuba ng'ozo zibalansinze bulungi etuuka waggulu ng'eri ku level wonna level n'ebeera ng'etransferinga ku kizimbe kyonna naye kati abamu basangibwa nga basuula levels tebabikola nga bwe balina bikola wamu wali mita 3 wala wali mita 2.95 like that nga asuddeyo some millimeters kati ebyo byonna to avoid yensonga lwaki tubeera ne wall plate erina okubeera wall plate batera ziyita mu Luganda baziyita 4x3 olwo lubaawo oluba lwa 4x3 kati olwo olubaawo lwe bateekako naye era nalwo lulina okuba nga luli straight balukozesa nga luwawule bulungi exactly ezikola ezo wall plates zonna kati awo n'olyoka otandika akasolya ako nga tetunagenda kasolya kankukomyewo keno akatono nnyo mbaniriza mwena batoyinzeko ku GoTV ku Free to Air ku Star Times ku Facebook abatweyunzeko ku YouTube we are more than glad to see you today abali ku X namwe tusanise okubeera nga tubalaba eno program Essamba Lyomumanyi awaliwo abantu abamu abalina amadirisa gaabwe nga matono nnyo kyekiba kituuse kwegamba nga agenda oddiggula nga tono bambi nga tono nga tomanya nakumanya oba liyingiza empewo eyingira oba nedda kiki kizibu kyammwe ba engineer kyaffe ababeera babaadde kisinziira kati olaba kisinziira papasi ya room kati toyinza kusanga kadirisa nga katono nga ka kinaabiro oba ka toilet oba waliwo room ya toilet tosobola kuteekawo dirisa ddene njogera ku sitting room kati ku sitting rooms olaba mulimu abantu nga yakuba plan kubanga abazimbi fe bayinginia tufollowinga baki ba plan ababakuba aba architects aba designing kati bwaba yakuwa akadirisa nga katono ogezaako okufollowinga kiki yakola ate waliwo kubanga yawa instructions nti tebakyusanga plan yange okiraba ate oluusi n'omugagga n'omugamba naye n'atakitegeera kati olaba tulina eddirisa eryo eryo eddirisa ddene bulungi ndaba ng'eririko ne kosi oba ziri kwegamba si kosi naye slide ziringa kwegamba ddene newabeerawo singa nsoofuna newabeerawo obudirisa nga banne nga kenkana ng'eri paati esooka nga katono nnyo nnyo nedda kiriwo ekiti waliwo design empya eriwo si mpya naye ebadde mu system kati obwo obudirisa wabeerawo abantu kisinziira obudirisa obwabwe kati nga mu sitting rooms
actually abantu abamu babwagala nnyo bulabika bulungi kwegamba bubeera 600 most times bwesanga nga buli 600 ngati naye ng'ebiseera ebisinga buba buva wansi okujjako oli ng'akakoze nga katono oluse bansobi nga tamanyi papasi ya kifo ekyo oba kyakola kyatategeera ne bwe liba nga sitting rooms neweesanga nga ataddemu obudirisa obwo obutono buyinza okubeerako nga 3 oba nga 4 okitegeera obudirisa obwo kisinziira size kubanga kati gwe tompadde size kyova olaba nakugambye waliwo amadirisa agava wansi ku 600 kati obwo obudirisa butera okutandikira ku 600 wekawanvuyira katuuka esikabeera nga 600 by 2.4 okiraba 2.4 is high eyo empewo eba eyita mu kadirisa ako eba ekumala kati n'ekirala tekaba kamu bubeera ebiseera ebisinga buba bungi okujjako ng'osanze ng'oli yateekawo kamu ekifaananyi ekyo nga bwe bakituwadde ku screen twagala okuteekinga really short break bwe tukomawo njagala okubeera nga tutandikira ku nsonga eyo. Lyomumanyi. Eternal Life TV, now and forever. Olubereberye essula ey'okubiri olunyiriri olw'ekumi n'omunaana Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Programu tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bwonyumirwa nange omuweerezaawo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Tojisuwa. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. Zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okukyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula ag'omu butale embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samalie Linda babiri ne Godben Muhumuza buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. Tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Abakolosaayi 3:16 ekigambo kya Katonda kibe mu mmwe nga mwesomesa n'amagezi gonna nga muyitamu Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo nga muyimba okuva mu mitima gyammwe eri Katonda. Era ku lwekyo naffe twetegese tetwebase nga tukuleetera ennyimba ez'enjawulo ezoogera eri omwoyo gwo buli lwa bbalaza paka olwokutaano. That's Monday to Friday ssaawa 12 paka 2 ez'akawungeezi mu program Akaloosa. Ate
twongeddemu akalungu ak'enjawulo akatutuusa mu kisenge kya waggulu nga tugenda kubeera n'okusinza wano live n'abayimbi bo be weerondedde mu program Akalosa Extra nange omuweerezaawo Rinez buli Saturday okubiri n'esembayo mu mwezi wano wokka ku Eternal Live TV now and forever. TV, now and forever. Essamba Lyomumanyi. I do hope the volume is in a better place now. Kindly send me a message to inform me that now the volume is okay. Nchitegera nti network etusumbuwa muko, but our team is working tirelessly to make sure that we bring the best that we can. Kindly bear with us, please. Thank you. Tubadde ku nsonga y'amadirisa. Njawulo ki eriwo wakati wama njawulo ki eriwo mu madirisa nti gano type eno eriwo eti eno eriwo kweganjagala nkitegere kubanga ekintu ekyo kintabula. Okera nolaba omuntu ng'azimbye ennyumba nga nungi ng'eriko akadinisa bwe kati nga n'ensiri teyitamu nga ttono nnyo. Kati ekisinga okuleeta obuzibu obwe kisinziira abantu abamu bagenze nnyo, abamu bakola ensobi kubanga kati gwe kyoyita nti ennyumba yandibadde ennungi naye obudirisa ebyo ebiseera ebisinga eba nsobi ng'omuzimbi oyo oba design ya designinga oyinza okutunulya kankuwa example. Oyinza okuba n'olaba omuntu nga yazimba ennyumba ye ennungi nnyo, ennyumba ye eri outstanding, buli kintu kyonna nga kiri fine, naye ne weesanga nga yagiwa obudirisa obutini 1 meter by 1 meter n'ogamba breathing space ebeera evaawa. Ennyumba eyo manya bumanya nti yali ya designinga ayina kye yamisinga. Okiraba ayina kyatannaba kugukamu. Lwaki amadirisa ago tugeetaaga? Although mulimu ba client abamu abatera okuteeka obudirisa obutono nga ne plan esoma eddirisa nga ddene n'agamba kusinziira naddala abazimba ennyumba za rento, abazimba zino za apartments. Oziraba azimba apartment, ogenda n'otuna apartment emu n'ogitunuulira ng'egenda floors nga 4 oba 5. Okiraba naye nga yagiwa obudirisa butini. Okiraba tekatuuka nako kubanga kati ako kawamba te papasi yako ndala naye ng'oli olaba kizimbe room number sitting room naye nga yagiwa akadirisa 1 meter by 1 meter, 1 meter by 1 meter. Okiraba ng'ate nga room nene, room nene, it is a sitting room naye ng'obudirisa ogamba bakookerako obukookere. Ekintu ekyo in fact abantu bakikola naye ba mistake. Abamu bakikola nga basevinga sente kubanga eddirisa buli lyeyongera okuba eddene ne sente z'ospendinga. Kati omuntu azimba ennyumba z'abapangisa kisinziira azimbira bapangisa bafaanana batya. Okiraba mulimu era abapangisa munange ngabo bawansi kati nga ye nga munange landlord alaba talina gabawa amadirisa galiki ge banaafuniramu fresh air. Tulina abantu bwe batonga yingini abadde amanya ekyokukola naye ye nga ye n'amugamba agamadisa gajja kuntwalako sente nyingi, tekawo obudirisa obutono bwe buti obunammalako obukadde 2. Okiraba ng'ate olusigani mazeko miliyoni nga 5. Abo nabo tubayina mu field yaffe nga bafuuka bayinginia mu kuzimba aba advisor naye nga tamanye at the end oyo yenna ateeka obudirisa obutono. Sitegeeza waliwo okuteekawo obudirisa obutono nga papasi y'obudirisa eyo kati wemba nteekanga mu toilet seetaaga ddinisa ddene nnyo era kusinzira ne toilet naye ate osinzira n'obunene bwa toilet yenkana entya. Nyinza ogamba toilet naye nga mu area room eyo mulimu toilet
mulimu shower, mulimu zi bathtubs, mulimu ebintu bingi nnyo nga it is a full room. Still tojiwa kadirisa ate era katono. Kubanga waliwo engeri toilet bwevumbikira. Yes, nga tefulumya fresh air completely. Okiraba ate abamu tebamanyi obutateekamu vent kati n'omanya nti bw'olina kuteekamu fresh air ate ng'abamu tetujja gikola ki musobola. Okiraba kati naye kyemba advising abantu bayiga okuteekamu ku madinisa amanene. Room bw'eba nnene provide client ogezaako munnyonnyola nti buli bw'obeera n'ennyumba ng'erina amadirisa amanene ennyumba erabika bulungi. N'ennyumba ezirina obudirisa obutono. Nze nandikubuddeyo ekizimbe kimu kyemmanyi kirina obudirisa butono kyagenda oba floors nga 10. It is a hotel actually. Hotel number kabubi nnyo. Ekyo kyekyatta ekizimbe kyonna nga atakitadde mu ssente empitirivu naye obudirisa ne buttaki ekizimbe kyonna. Okiraba? Kwegamba for both beauty and fresh air. Amadirisa mugakolenga manene bw'oba osazeewo n'ogamba ngenda kukola obudirisa bunange batera buyita wano mbawulira abantu nga babuyita obudirisa obutono obuwanvu. Kubanga bw'obunnyonnyola bw'oti ajja butegera mangu. Tubuyita bu PJs obwe. Bu PJs kati bwe buliko abantu babukozeseza ddala kati obwo olaba nti kava wansi nga kawanvu ate weba sitting room ayinza ogamba nze nsazeewo sitting room yange gye ngenda okukozesa with that design tekabaako kamu buyinza okubaako nga buna really nga bulabika bulungi. Okiraba that one you can go ahead era ennyumba ebeerabika bulungi. Okiraba naye waliwo oli ng'akola otudirisa ye yatutegeera yekka. Bannange abantu mubawe bafune fresh air ne enough light buli webeera mu nnyumba munda ennyumba ye ebeerabika bulungi. Naawe ogitulamu ng'owulira obreathing nga kyekintu kyekimu ennyumba muziyigeko ziwa headroom. Akasolya bw'okubeera height okuva wansi ne ku ceiling. Nina ennyumba gye nagenzeeko sometime mabega kaawo mutuufu omuntu oli nga dokita ate neŋŋamba either yamuzimbira bambi tamanyi kyakola yamuwa okuva ku ground ku sitting room nga bw'oyingira mu sitting room owulira already tebanateekamu wadde any design yonna ey'omunda interior tebanateekamu bintu naye ng'owulira gattako n'amataala ng'owulira wenna tosobola na ku breathinga bulungi nga bamukoledde almost like 2.5 ceiling eyo si office. Omanya the higher you go ekizimbe bwe kigenda waggulu ennyo tugenda to reducinga ku heights ezo. Okiraba naye eno nnyumba yo makaago ebintu ng'ebyo bannange era nze nja kwongera nnyo gamba abantu ennyumba eno ekintu kye bayita ennyumba okiteekamu ssente zo. Ekintu kye bayita ennyumba ogenda kisulamu. Ekintu kye bayita ennyumba kiwe time n'omuntu agenda okikukolera akolera ekintu ky'owulira nga ddala yes okisanyukiramu. Okusinga bw'onoogamba kankozesa abantu abatamanyi kyebakola. Katwale twogedde ezo ennyumba z'owansi twakomye ku wall plate katusooke tukomaawo ku wall plate kati ate tuleete ennyumba eya kalina kubanga luli twali tukomye ng'evudde wansi etandise esituse tugeze kalina ya mitendera ng'ebiri oba gumu. Kati yo oba ozimba bloka kalina togisobola gizimbisa stretcher. Wengamba ka stretcher kitegeeza buno bwe buba bubrika obutono toyinza gizimbisa kagongo batera kiyita kyamwenda ogizimbisa kyamwenda. Okitegeeza flay okubiri oba kuva eno wansi wonna kalina nagamba kalina tebagizimba kyekimu kabe ogenda giseresa roof ngwe ya mabaati oba ya mategula yo kalina tefaanagana nzimba na nnyumba eno eya wansi. Nedda. Kalina ye ina kubanga ekisenge ekyo ndoza actually olyoba tetwakyogerako ekisenge kibagina kubanga 200 and more. 200 engineer now olimi bagiyita bweba ozimbisa 99 bw'oba oli mu ku foundation y'owansi novaayo n'otandika ng'oli ku superstructure yeyo ground floor ng'otandisa okuzimba batera okukozesa ground floor tutera okukozesa 99 ndoza muzimanyi ezo block ennene
oba n'okozesa buno bu block obutono naye ng'obukiika kya mwenda nga bwebase bwe buti tebuyimiridde buba bwebase okwebaka kati enjina wonna ng'akyamwe era tujja bera tugambe babiyita anti kati mu lulimi lwategeera yes abazimbi era nante abazimbi abo be bagamba bakama baffe be bagamba ba client kiwano tujja kuzimba kya mwenda kati era yajja mugamba tujja kuzimba kagongo okiwulira kati lekono client ategeere ekyomwenda kye kiba kitya n'ekyakagongo kye kitya kyokka kisinziira bw'oba ozimba kalina bw'obanga tokozeseza bu bricks waffe obutono n'okozesa amataffaali amatono n'okozesa gano amataffaali g'enkokoto ag'omusenyu mixed up aga block aga concrete ago obeera ogenda kukozesa ground floor yonna oba olina ogikozesa at least bwe baba bakalculatinga that structure nga bagicalculatinga bulungi bagibala ne bagibala bulungi baba era bakwadvisinga kisinziira kati njagala ekintu kino kirina details nyingi simanyi oba nakigenda muntu n'afuna obudde nsobola okuzimba ennyumba yange ya kalina kati ekyo olulimi olwenyinza okugamba abantu n'okola frame ya kalina nga temuli walls zonna tolaba ebizimbe bye muyitako mu kibuga nga kolomu zokka kolomu nesirabu eyo nkola nayo tugikoleramu in fact ebizimbe ebigenda waggulu okuba so fast eyo yenyangu ennyo asooka n'aswa n'atambula kati aba ali waggulu abala ne batandika okuzimba ki ebisenge kati eyo design eyo ebiseera ebisinga ebeera yo nga columns ezikalinga order road nga wonagamba nti ekkanisa yaffe wano tugerezaawo nti empagi ezo zezeetika obuzito yensonga kisinziira eya designing waliwo okudesigninga ba nti empagi zokka zigisobola okusustaininga road yonna eri imposed on that building nga nkalu nga tezirina support za block waaka naye kati zino solid zino lwaki tuziteeka ku ground floor waliwo abamu abadesigninga ba structural engineers nga even block work bamu encountings nti naye ajja kubeera part of kale the roads ebisenge bye tubeera non-load bearing walls ne load bearing walls yes katulina ebisenge ebikalinga road n'ebitakalinga road tekuli kigwa bw'oli weba ya designinga kati obiraba olaba bino tulina walls nga zo zipartitioninga partitionis they partition ebikola rooms they partition tebikalinga any road nti oba bigenda jijja waggulu bikuyambeko to resist no they are just partition walls kati oli designing kati kiviira ddala muntu ya designinga bitya kati tetujja gendayo nnyo naye tubadde tugamba bwe tuva wansi katuzimba kalina ya fuleegi emu bwe tuba tuzimba ne tutuuka to a certain height tugenda okureceivingira ki biimu yaffe kalina yate tebeamu ring biimu kalina yo tefaanagana bangalo tebeamu ring biimu eyo tetubeeramu tulina bulintles buli ewali opening we put a lintel simanyi bwenyinza kikunyonyola omanyi ring beam eri etuyamba netukwatira netubeera nga tumanyi ring beam eri mu nyumba zino ezo wansi yes ring beam wetandikira n'emiryango gyaffe tutera kuteeka ring beam ku 2.4 okiraba kusinziira height y'ennyumba yo gy'oyagala ddirisa lyo likome omulyango gwo gukome okiraba ne tuteekawo ring beam then netwogatongerako bukosi buli naye kati mukalina tetuteekamu ring beam ate nomala oteekemu ring beam ate omala oteekemu beam obwo tuteekawo lintels kisinziira ring beam yo beam yo eri ku height ki mulimu abakola beams zaabwe nga height zaabwe nga mpanvu ng'azimba ebisenge nekibeera nga 2.8 kusinziira ku headroom gyayaganyiza okuba nga njagala headroom yange ebeere 3.1 okitegeera nsobola okufuna height ennungi kati mba nnyongeza courses zengenda okuzimba kati kwenteera
biimu yange ngenda okusanga ng'ate oluggi bwe naaluwanika ne lutuuka ku 2.8 lujja ku affectinga client mu cost wise. Kati kikyemba nina okukola ate n'abamu ku drawing eyinza okuba kyali indicated nti oluggi luno lujja kuba lwa 2.5 oba 2.4 kati gozimbye kose zo zigenzedde ddala paka kuki ku 8 oba ku 7 togenda mukolera luggi nga lwenkana buki bwe lutyo kati awoleetera bulinto simanya abakimpadde awoleetawo kalinto batulina bulintozi bwe tuteekawo no maintaining the height kati ate ekyo kiri mu nnyumba zokka eza kalina kati womala okola eyo biimu yo na buli kimu n'otandika slab yo osinzira ku height gy'obaddemu kati bwe tujja ku slab tulina slab za njawulo ontegeera tulina slabs ziri completely different. Waliwo abantu ng'akola slab nga ya max pan. Max pan olwo yebeera etya? Ayinza oba okitulaga kaawo nekibalaga max pan tuteeka kati atulageko kaawo abantu basobole okulaba kati eno kati olaba eno slab yali ya solid ogiraba mitayimbwa ogirengera wali egyo mitayimbwa eyo tugiyita solid slab. Otekamu osiba emitayimbwa gyokka omala okusiba emitayimbwa gyo ng'otabula enkokoto oyo ng'ogimixinga ng'oyiwa eyo solid eyo etera okukolebwa ebizimbe ennyo ebiri commercial biki kisinzira buli muntu kyayagala. Mulimu abantu abamu ng'azimba solid ne waba nnyumba yawaka ng'ayagala slab ye nga ngumu nnyo eba ngumu nnyo so eyo abamu zibazimba kati abalala ne bazimba max pan. Max pan ezo zo zibeera zezino max pan. Yes. Kati ezo giraba olengayo max pans makati ga max pan bwe mulabanga obulinga ebbumba obulinga obwebbumba zebayita max pan zibaamu ebituli naye kati olaba ezo bazireyinze sirabu yabadde tennabakola ki kuggwa olw'ensonga ebyo ebituli obirabe birinaanye tulinamu bimu eziyitamu bweziti neziyitamu bweziti tulinamu gap between the max pan ne gap tubuyita ribs omwo mwe muyita emitayimbwa kusinzira ku design kati ono yali tannabagiteekamu mitayimbwa bayinza okuba design nze simanyi ekino ekizimbo bakigenda ku floors meka kisinzira floors mwe mitayimbwa giyongera ne giyitamu makati ne giyitamu makati ne giyitamu makati waliwo eno bimu ecrossinga bwetu kati olengera ebituli biri ebiri wali ebya max pan ebyo ebitunudde bwe biti bwe biba biri towards the beam tubiteeka tubizibikira enkokotere mokkendayo ekitukozesa max pan we try to reduce the weight. We try, okay, you try to... Or reducing a weight, or saving kwegamba, buli slab in advantage, in disadvantage, but it has more of advantages. Slab zirimu bika bimeka. Bingi. Buli omu kisinziira kyakozesa. Kubanga nze nzijukira nali naakafuluma, slab gye nasookerako okulaba mu maaso gange yali ya wuudu. In fact ennaku zino abantu kino kye bali mu kukola kye nabadde ndaba abantu kye batera bazimba ne whole section bazimba ne whole section ne bazimba calinas like that ne bateekamu whole section ne bateekamu embaawo mbu ne bayiwa akatimba. I'm seeing mbadde ndaba lot of enzimba eyo nze nganze gye simatira nze gye nasooka okulaba nalaba nga bakozesa nalaba slab nga yambaawo gye nasookerako okulaba naye nga basitula columns naye nga bakozesa embaawo nga zirina panels nnene ate nga ziba treated nga bw'oba slab eyo gy'okozesa bwetyo no comparing ne zino eza max pan oba n'eza concrete ngeri ebeera more expensive. So tuyina ez'embaawo tuyina eza max pan tuyina eza concrete waliwo neziwavo naye endala sitera zikozesa sijja kwogera ku bye sitatera kukozesa. Tozikozesa kubanga tozaagala oba tozikozesa kubanga si nnungi kubanga tozaagala
naye nga gyeziri okay aha awo tuvuddewo tweyongeddeyo kati ezo mbadde nkugamba ezo maxpan bw'omala okulayingayo slab yo maxpan and biki kati aha kambaddireko emabega abaklayenti baffe bakitegeere omuntu ingini ayinza okuba ali ku site yonna akugamba kambabulire kino mu kitegeere nagamba nti mukama wange mbadde njagala tukozese board slab njogera ku muntu ng'ogenda kuzimba kalina wulira ekintu kino mukama njagala nkozese board n'omugamba ingini asijja kukozesa board ziri very expensive ezo board z'abayindi z'abachina z'abali companies ebbeeyi nedda ekyo kikyamu kambabulire advantage eziri ku board mbabulire advantage eziri ne disadvantage eziri ku material omulala gwe twagala ennyo okukozesa oba ne advantages ezimu board ezo ziraba kansookere ye board oziraba osobola okugula board ogenda kuzimba ekizimbe kya floors 3 njagala ba client bakitegeere floors 3 n'ogula board kati wenjogerera simanya abalawe bagamba naye nze nzigula board mitwalo 6 okitegede marine boards n'ogigula emitwalo 6 n'obala boards area gye zigenda okukavaringa n'ogula tugeze boards zo 10 owulira kati bw'obalamu emitwalo gy'omukaaga times what times 10 ze million ndoza 6 oba si kituufu ntaasaamu zonna alina calculator nyamba mitwalo 6 ga 10 zezo million 6 kati n'omanya nti million 6 nsipendinze ku slab esooka first floor slab okiraba kati ogenda kukozesa boards ezo ku floor esooka kino kigenda eri bano abazimba zikalina ng'agenda ku floors esukka mwemu kati ogenda kukozesa board ezo zikozese ku floor esooka naye bw'oba ogenda ozikozesa kati ngenda kisomesa buli muntu ne bayingini abamu bazikozesa n'amalenkera sirabu eddako n'agisaba eteera kiraya nti amuwe ki board nedda ekyo kikyamu kwata board nga tonagikozesa gikwate gy'assembling ne 4x2 malo gy'assembling ogibikke ogisabike bulungi gisiige ngako oyiro ng'oge tonagikozesa ereme kwonooneka tinamazzi ne begayikako tegakola ki tegagyonoona ogenda kukozesa board sirabu esooka okozese board sirabu ey'okubiri okozese board paka bonoomala ekizimbe ekyo kyoba olina okukola nti buli bwozisumulula za assembling buli bwozisumulula zipreparing zibeere nga ziri clean ziri okay okiwulira wakozesa nga naye wakozesa millions zimeka 6 bw'oba oli wakwongeramu buno bu side shutters obwokubika bu board naye bwonna obeera osobola obbukuma bano abasajja abachina abayindi ekyo kye batusinza at the end of the day n'ovaayo n'omulimu nga kuli perfect ate nga tospendinze nnyo exactly kati bano abantu baffe abasinga baagala kirundu kati sijja gamba bwati bw'aba agenda kuzimba agenda kukola kayumba ka wansi agende ne kirundu we kubanga abeera tagenda buddamu mukozesa bw'oba ogenda kukola sirabu omulundi gumu yes kale oyinza ogenda ne kirundu naye bw'omanya nti ogenda waggulu kirundu bw'omukozesa omulundi ogusooka bwati bw'omusumululayo bwati machazo ogezaako era omukuuma bw'oba wagula embaawo 4 nga bya slaabu kizibu okusanga embaawo zonna 4 nga ziri omusana buli wezigugendako bwe guti nga zoonooneka kati ate n'ekiraze nagenda okibala abantu abagenda waggulu buli bwagenda ku slaabu yesanga agula mpya kubanga zo ne woba ozijjayo ezimu zimenyeka ezimu zawapinga ezimu zayeweta omusana bwe guzitonnyako n'enkuba nga tebanaba kuyiwa slaabu zoonooneka ogenda okulaba nga client almost buli step gy'agendako eya slab omuguza embaawo empya ate nga luli wakozesa omulundi ogwo ogula embaawo ogula boards omulundi ogwo n'osigala ng'ozikola ki ng'ozikozesa bannanga abo abatuwuliriza mu kiwulire ekyo mu kitege sigoba mu market embaawo tuzikozese kubanga naye abamu bagenda ne bagamba nti tebakola ki they don't want to boards or saving nnyo okusinga ate oluusi embaawo bw'obanga ozimba ekizimbe kiwanvu kyeyongerayo waggulu kirungi okozese boards ate n'omulimu guveeyo nga muki
nga mulungi. Okay. Tugenda kuwumulako mu ddakiika emu naye okuslab owulira ng'olina ekintu kyoleseeyo abalabi baffe kye bandibadde nga kikulu bo okubeera nga bamanya. Kati ekirala kyenyinza njogedde ku mbaawo n'ebiki kati twogere ku mitayimbwa. Kino nakyo mbukula bakama bange kubanga yemwe bakama bange. Omwana ayinza okugamba nti mukama wange ngenda kugula emitayimbwa ogenda kuyiwa slab. Kaneme kugamba nti sijja kwogera bika kubanga yes naye mulimu emitayimbwa ng'okimanyi nti gino emitayimbwa mirungi okukozesa ku bintu ebigenda okutikka ebintu ebizito. Ekizimbe kigenda waggulu floors 5. Kyekukozesa guno omutayimbwa oguli yaba ebikosinga n'okuvaako ebiki ebizimba okugwa kubanga abaana babina abantu abamu agenda na client omwana namugamba ti mukama wange gino emitayimbwa gya mitwalo 7 gino gya mitwalo 5 gino gya mitwalo 6 n'ekitundu. Mukama we yena agamba ze ja kutwala J5 kati gwe beera ne mind y'omutima gwo nti lwaki gino J5 gino lwaki 7. Anti abantu bamanyi okuteekawo ebbeeyi okusinziira ku bwetaavu. Bamanya nti tukimanyi nti bamanyi tulowooza nti ekyesente nnyingi kye kirungi and that is everyone's mindset I think. So tewaliyo bintu nga si bya sente nnyingi naye ng'ate birungi mu kuzimba. Ku bitayimbwa sijja kugamba bwento sijja kulimba kambere open gy'oli the more higher kyekisinga kasita zibanga za bbeeyi n'obulungi. Sikyogeddeeko kubanga nti nkyogera kubanga because they are companies sisobola kwatula naye njogeredde nawe beera ngo logical okiraba nti guno bwe mutayimbwa ogusinga obulungi ne guno bwe mutayimbwa oguli average. Mutayimbwa tugirina ku screen yawo. Nga bw'ogiraba tutagiyinza okufuluma nga gifaanana bwe gityo nga ne bw'oba ogitunuulira olaba libs ezimu size yemu 16 njagala 16 nga naye 16 naye bw'oba weetegereza ffe nga ba-engineers tutunuulira omutayimbwa buli bw'otunuulira gwe laba omuntu akuguza omutayimbwa ogw'ebbeeyi otunuulire diameter y'omutayimbwa ako kembadde mutamanyi. Awo ogenda okomerawo simbirawo wakati ku diameter. Tugenda beera nga tuwumulamu katono nnyo bwe tuti bwe tukomawo njagala engineer tutegeeze twawula tutya ebintu ebyo tuleme okubeera obezi. Tuyinza okuba tetuli ba engineer naye lino ssamba Lyomumanyi tutegeere we twawulira counterfeit n'ekintu nga kya ddala kiri ku original. Katukomewo. Essamba Lyomumanyi. Eternal Life TV, now and forever. Buli weziwera ssaawa 6 n'ekitundu tuba tuggusa ne programu y'enganzi weebegere. Abalokole tuli mu nnyo gwasi tuli bakitalo nga ndine Yesu ndi wa kitalo. Mwosabira oluyimba lw'oyagala ne tulukubira butereevu. Saba oluyimba olusinza olutendereza n'olwogera eri omwoyo gwo okuyita ku mukutu gwa Facebook ne X app luzanyibwe ku Eternal Life TV, now and forever. Bw'aba taasirike ku lwaffe naffe tusazeewo tetuusirike ku lulwe. Yino programu ng'ekuleeteddwa Mwoyo Mutukuvu nanti yeerondedde abo abasazeewo obutasirika ku lw'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Laba bwe baawangula omulabe Sitaani buli lwa bbalaza n'olwokubiri ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'ekiro mu programu ku lulwe siisirike wano wokka ku Eternal Life TV. Omuvubuka
onaalongoosanga otya ekkubo lyo? Ye ate weekuumya otya mu mulembe guno ogukyamye? Omuvubuka atuukiridde mu kigera kya Kristo yaliwa? Yokaana 15 olunyiriri olusooka Kristo atugamba nti nze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala aliriggyawo, na buli eribala ebibala alirirongoosa lyeyongerenga okubala. Tukuleetedde puroguramu yo eŋŋanzi emizabbibu. Abakolosaayi 3:16 ekigambo kya Katonda kibe mu mmwe nga mwesomesa n'amagezi gonna nga muyitamu Zabbuli n'ennyimba ez'omwoyo nga muyimba okuva mu mitima gyammwe eri Katonda. Era ku lwekyo naffe twetegese tetwebase nga tukuleetera ennyimba ez'enjawulo ezoogera eri omwoyo go buli lwa bbalaza paka olwokutaano. That's Monday to Friday ssaawa 12 paka 2 ez'akawungeezi mu program Akalosa. Ate twongeddemu akalungu ak'enjawulo akatutuusa mu kisenge kya waggulu nga tugenda kubeera n'okusinza wano live n'abayimbi bo be weerondedde mu program Akalosa Extra nange omuweerezaawo Rinez buli Saturday okubiri n'esembayo mu mwezi wano wokka ku Eternal Life TV, now and forever. Eternal Life TV, now and forever. Essamba Lyomumanyi. Thank you for keeping it Eternal Life TV program Essamba Lyomumanyi wetuli olunaku olwaleero tulina Engineer Prossy aje twatandikira nga nabagamba okuva mu mwezi ogw'omukaaga tubadde tuzimba bw'obanga obadde ogoberera kyaddaaki tumaze ne tutuuka ku nsonga yaffe ey'okusereka ennyumba. Bintu bingi nnyo bye tutaagadde kubuusa maaso. Mpozi n'ekintu kye saakubuuza Engineer. Olowooza ku design y'ennyumba wano ng'ogitandika, I mean finishing eri eno mu ntandikwa oba newoogezemba byoyagala osogiwa finishing yonna gyoyagala? Tekikolebwa ekyo. Buli bwogenda otandika ennyumba ate onzizaayo ennyumba eyo bw'oba otandika ennyumba bwoti nga ne pulaani bagikwasiza. Yes. Ekyo ekiseera ekyo nga tonagiseetinga wansi kyekiseera bw'otandika okukuba da whole picture. Nze kati nze wenkolera soka nentunula ku plan gye bampadde no bweti nentunula nendaba ono ya design nga yakola atya bwe mmalo gitunulira bwenti neŋŋamba kati ennyumba egenda kufuluma etya ku roof. Nze nsookera ku roof nze ngansi nendaba kati roof yayo egenda kutambula etya. Bwe mmala nendaba roof eyo kati ate nensooka nze ebisenge bino arrangements zaayo byo biri bitya. Design ze bulungi sitting wagitaddewo ewo kino wakitadde kyekyo biki kisinziirira ku muntu kyaba yakubira ki plan. Naye kati ffe ng'abazimbi bakwasiza olusi plan tipa bagikuwadde kati nze nkitwala nti ng'abazimbi naye nze nkuba plan kati nze ekyange kyawufu naye waliwo bayinginiya nga takuba plan tamanyi nga ye just engineer je muzimbi n'omuntu afaanana bw'atyo asooka najja n'agiraba n'agitunulira abamu actually abantu abamu abalina experience addamu n'atunula plan gy'agenda okuzimbira mukama we eri up to date. Okitegeera kabe baagikuba naye nga tannaba gikyusaamu kantu konna bw'alaba enikweri gy'alabyemu waddemba okukubira eyagidesign nga nambuuza kino bwekiti ne bwekiti ne basharinga mind zaabwe ku kizimbe kubanga bonna bakolera ani
client omu so kiba kirungi nnyo kitegeera naye kati wambuuzizza nti bw'oba olowooza ku bya finishing na biki bw'oba otandika ekizimbe bwetyo kiteeka wansi oba watandise dde okutunula ennyumba egenda kutambula etya munda ebisenge arrangement yayo eri etya bw'ova ku ekyo n'otunula katuli ku nyumba ya wansi n'otunula n'olaba ruufu yange efaanana etya ennyumba egenda kuvaayo nga boxi ennyumba yange egenda kuba na ruufu eri hipti erina ruufu eri gebo eri flat ruufu ennyumba yange egenda kuba na ruufu ki tuyina ne gebo tugenda zoogerako wali maaso akuba tetulina oba simanyi waliwo ruufu nga hipped roof yes nomanya nti ennyumba yange egenda kuba ya hipped n'okiteeka mu mind bweba eri ya hipped ddala eyinza okuba hipped naye nga yonna ekola ki eringa boxi ruufu eri wamu ng'eringa kibbo okitegeera ng'eringa kibbo naye ate nga kukusinziira ku papasi y'ennyumba tekyandibadde kibbo buli muntu ayagala ka ruufu nga keemenyaamenya nga kalabika bulungi okitegeera ebyo byonna obitunulira nga yinginiya kati bw'omanya nti ya gebo ngenda gisereka ntya ti gebo egenda kuba bweti waliwo kubanga gebo naye ng'erinamu bu design kati waliwo nezi fresh ezo zaggwako n'okuggwako ezo nazo kati nze manye ennyumba simanya za mwamba nezikola zitya kati newabeera mwamba yeyo hipti gyenjogera ye hipti ejabu eri plain ne basuulako tebeera plain mwamba ye roof batuwe ku nyumba eri gye basosotuwa batuwe ku roof yayo eyo roof eri hipti kati ate gebo mu sides muno mubamu woolo ng'eri wa side na side eba gebo naye ng'ate bangalo waliwo eyo kati eyo eri hipti yebeera hipti ebeera n'obusoli obw'enjawulo bungi naye kati ebeera n'akasolya ng'eyiwa side emu ne side emu bagiyita ya gebo okitegeera munange kati kankugereze ng'ebiseera ebimu omuntu abayinza okuba talina ssente eyo tetwala ssente nnyingi mu ruufu njagala kusereka nyumba yange ngizimbye erina ebisenge 5 erina ebisenge 2 mulimu ka seating mulimu dining naye ssente za ruufu sizirina bulungi okiraba kati bwe nkozesa gebo roof ngenda kukuba obusolya bwange nga kagweno neeno okitegeera nti okenteekemu parents zange okiraba kwegamba ngenda okubala n'atagenda ku ssomero asobola okumanya nti eno ennyumba egenda kutwala amabaati ameka nti 3 okitegeera nti eno 15 neno 15 eno mu sides nzimbe ng'amasomero bw'ogalaba olowooza lwaki bakoze amasomero agamu si gonna naye agamu agasinga ku reducinga cost ebeera ntono kyekyo ezo gebo esala cost eya labor number 1 agenda okuserekera sente ziba ntono emiti egigenda ogenda ku ruufu yo giba mitono okiraba amabaati aganaagendako gaba mutono tewabeera kwemoola ntera kuyita kwemoola tewabeera budingidi kwemoola tebibaamu papasi njagala ruufu nze njagala kwebaka ezo ennyumba weziri era abantu abamu bazimba naye kisoboka omuntu okuva eno nga akoze structure n'atuuka wali ne bigaana nagaze kankole ekyo kankole type eyo yeyo yennyini eyo gebe eyo tetwala ndowooza ogalaba osobola okugabala singa gabadde mabaati ogabala n'ogamba ti wano nja ku rijji eri waggulu ogamba omuseresi wo kyokuva ku rijji waggulu paka wano wansi ku ivu ebbaati erinaaba lya mita meka nti mita 6 okiraba kati nga gwe nti ate bweba mita 6 nti ate ebbaati lyenkana ki nti libeera fuuti 3 okiwulira eno yegebo fuuti 3 kati gwe ng'ogamba nze ngenda kugula wanti mu roofing ng'ogendayo ng'obagamba ngamba client ng'ogenda wali ng'obagamba ennyumba yange obuwanvu bwe buti ebbaati njagala lya mita bweziti
already bo bamanyi nti amabati nga bakubalira mu nti nyumba yange wewati waliwo ba mita 5 oba 10 kabagamba ojja kwetaaga amabati bwegati ne wana amabati ne bali kibanguyira okubala kati bino mbwate omuseresi yanzibye yakoze tebiriyo ubiro osobola nawe okukyebali nze ndabika ngenda kuzimbe genda kusereka kati ate nayo ng'ogiraba nterabika bulungi very beautiful otogira ngeri beautiful yes. Kati abantu baganira bwerere okuzimba nagamba nze yo sijja gizimba nze sijja ate n'ekirala kanki bagambe ruufu katola byowe yakola finishing ennungi ennyumba nebeera beautiful okiraba kati oyinza okuseekako mategula nebeera more beautiful noteekako amabati tulinamu zi super eco gano agalinga waliwo agaliko ng'obutegula ago ga bbeeyimu kakati lindako tugende mpola mpola ku mabaati ebika by'amabaati oba ebika byetu sagagamba ebika bya roofing katusoke ku bika by'amabaati oyogedde agalinga obutegula nedda katutandikire ku buno obwaffe obukwata enseenene tuli mu mwezi gwa Novemba obweru kati obweru obwo bulinamu nabwo sizes bulimu bulimu gauge 23 I mean 22 gauge 30 gauge 28 26 n'okweyongerayo nenga bonnera bukola kyekimu kati waliwo abantu ng'asereka nnyumba yataddewo rooms ebbiri togaana kusereka nyumba in fact kanoze kankuwe omukisa guno togaana kusereka nyumba yo ng'ogamba ntaddewo rooms zange ebbiri ne ka sitting kange dining biri bonna byebimuze ennyumba eri awo nje ngenda okubeeramu kati n'olyoka ogenda ku buliti ze zino 4x2 oziraba buliti baziyita buliti mu Luganda ze 4x2 timber kati mu Luganda baziyita zibuliti kati n'olyoka ogenda ku buliti ezo mwana omuzimbi omuseresa aze n'akugamba titwagalayo buliti 10 okitegeera buliti 5 nti omubuuze buliti za mmeka nti njagala 4x2 buliti bweziti njagala 6x2 bweziti njagala 4x3 bweziti n'alyoka azikumenyera nga mpitirivu oba tolina ssente gano okuwadde ga bwerere naye sigambye gabuwi funa kalitunsuwo ali treated nina sijja kwogera ne wano mu Uganda nina ze wantu gye nalaba nga tekikyaliko nti mwavu mugagga obaani nga bonna kalitunsi nga mbutuufu nze neewuunya kalitunsi nga bamuseresa gwe baseresa nali sikimanyi tubatumiddeko bannaffe abo tugamba nti baavu si baavu it is one of the ways how to save kalitunsi anti kati wano okubira 4x2 eya fuuti 10 oli akubawo omuti gwe gwa fuuti 10 n'ameka 15 ate kalitunsi muwanvu bulungi kati yaba yamazeeyo dda togaana kusereka gwe ng'ogamba mbu siina ssente genda weegulire kalitunsi ofuna omuseresa omulungi amanyi okuseresa kalitunsi oyo ogenda sereka ennyumba tewali muntu agenda nakumanya nti wakozesa kalitunsi oyo naye wabbeeyi togamba nti si wabbeeyi nnyo compared koli naye nga akola ekintu nezino timba ono wa 4x2 buno bwe tukozesa nga wabbeeyi mitwalo 1,450 waliwo ogw'omutwalo 6x2 ali ku mitwalo gumu 4x3 piece eri ku mutwalo awo tukyali nga tetunateekako zino sheets tugula material mbaawo sisobola kuseresa byuma osobola okuseresa ebyuma kati tuli ku mutu wa wansi olemereddwa guni nga togenda ku byuma ebyuma ebiseera ebisinga ogenda biseresa ng'olina papasi lwaki abantu baseresa ebyuma kati kisinzira papasi y'ekizimbe kiki nyumba yange njagala gisulamu naye njagala giseresa kyuma kati ekyuma ebyo kale ebyo ebyuma abantu abamu olaba oli ng'azimbye ennyumba ya ground floor ne waggulu kalina frame n'omulaba ng'asereseza ebyuma okiraba ebyuma saagala kulimba bantu bibamu mo expensive okukompeyaringa ku timba Kisakyo Janet agambye newaabwe Mubende baseresa kalitunsi ndowooza okirabye bangi nze nene Masaka gyenva nze nabalaba ne bayinginia ennyumba zaabwe nga baseresa kalitunsi but you can't know okujjako ng'omusanze ng'amukola ki
kale si kya wansi abantu baleme kuba offended kuba abananda babatanga kali tusa akolera ddala omulimu ate n'akusavingira ddala ate ennyumba n'ebangumu kubanga kati ngaabo bakola obusolya buliku obwo nze kati kubanga mbalaba bakola no kalitunsi nabuzaako omu ku friends ba nangamba nambuza ennyumba yo kati gwe wagiseresa ati nabusanga asereseza nyumba z'abapangisa ennyumba z'abapangisa naye namusanga asereka nagenda okulaba nga aseresa oyo kalitunsi ate nga yizaninginia ekigeza akimanyi bulungi it works atonya tatonya tebiriimu ebyo awo obuzibu tebubeera ku matiyo bubeera ku oli akoze museresi alina okuba nga amanyi kyokkola kati olaba abo abaseresa kalitunsi oyinza okulita omuseresi w'e Kampala atakwatanga ku kalitunsi nga tasobola musereka tamanyi ngeri gyamukiikamu okitegedde ne babiri essanyu ewaabwe empigi ekitegeeza kati ezo enguudo zonna buli muntu alina waakoma okiraba nze kino nkireetedde omuntu oyagala kuzimba nnyumba yo ennyumba gy'oyagala okuzimba ya hipped nga sina gebo bwetyo naye it is a hipped house ngeri gye twasoose okulaba omanyi osobola okukozesa engineer ensonga eno eri very important nti abantu okusereka kubasumbuwa abantu bajja ekizimbe ne bakijja wansi ne bakiteekamu amaanyi obuzibu ne bugenda ku kuserekaawo era owulira omuntu ng'agamba naye gwomanyi ssente eyiika ku kuserekaawo nga nze kati ketukufunyeeko gwe omumanyi waffe njagala otuyambe kati olaba okusereka okwo kankuwe engeri enjawulo okusereka kwa njawulo kati nga bw'olabye eyo hipped kizibu nnyo omuntu okuba nga gebo omuntu n'emulema si kyangu era oziraba nti buli muntu mwangu era abaseresa abatandika batandikira okwo abamu ogiraba nti eyo nyangu kati ne wabeerawo eya hipped ogiraba hipped tojja kumala galonda muntu mu kkubo tomumanya gamba nze ndi kapenta nsereka naawe omukwasa ennyumba kuba gukusinza tajja kumanya nti omugongo guli we gutuuka wano guweta wano ne gukola ki ayinza okugujja eri straight shoe n'aguleetaawo okiraba n'amaliriza ng'ennyumba yagikoze eki ajonya obwo breaking n'obusuwa bwonna that beauty obukoona n'otabulaba anywhere wakuba nti abatamanyi kyakola ate eno gebo kati kaŋŋamba abaana bazigenze bazikakasa ozikola mwe bali abaana bazikolera ddala ne zibeera nnungi ekitte oluusi akasolya kati eri gebo gye twasose eno ogiyisa otya eno hipped ekitero gitta ebeera peach eri waggulu point kwe mujja buno obusolya main kasolya kwe kava okujja bumenyeka paka ne wabeerawo akaba main peach eyo gyokawa yetta kati bwe byobadde olaba ebiseera ebisagamba toli kale bamuwadde ennyumba yange n'agyonoona peach kigye yamuwa abamu ayinza okuba nga yamuwa kapichi nga kampi bwe kati tamanyi ennyumba neebeera nga kibbo tesituse nga tagisongodde nebeera nga kibbo nga kwegamba ennyumba eyandibadde esitusenga evuddeyo bulungi nevaayo nga yonna wamma nzijukidde lunaku lumu tulinako we twayita mukadde wange n'agamba naye abo abaseresa ennyumba bagyonoonye teri sharp yaguddemu eringa kibbo kati oyo aba tamanyi kyakola aba teyagibalansinze bulungi oba aba tannayiga kati ate abala n'otunulira emigogo egyo akomyewo emigogo tutaba tuddizaako ku nnyumba eri ridges ezo n'ogisanga nga teri straight zirimu obukyamu zirimu emisota okitegeera oba omaze okutta ennyumba y'omuntu ng'otaddeko roof ng'emisota gyokka gy'olaba kati olaba gano mategula kati olaba those ridges engeri gye bagenze nga baserekamu kati ate omulala omusanga mu ridge eyo infact sooka olekewo ridge omusanga ku ridge ng'atadde kuli ekisenyu kyonna nga kizimbye bwe kiti
Ennyumba yonna n'agyonoonera kati ng'owa Rijoro ye yagitte yasiba emigongo. Dindako engineer mu mategula mubeeramu n'omusenyu. Bwe baba bazimba ridge. Mategula ate nga siga ssente ntono. Muteekamu ate sementi. Ate abeeramu. Maama wange nnyamba ntegeera ensonga eno wamu n'abalabi baffe abalungi. Mutegula okozesa material y'emu kumpi gy'okozesa ng'ozimba eno wansi. Akiriwo kati bwe mba ngenda kati olaba ettegula we libeerera expensive. Ettegula lwaki liba expensive? Ettegula lino ekisooka litwala embaawo nnyingi. Ettegula okola trusses zo. Omala okola trusses. Kati waliwo kye tuyita zi parents. Kati bwe mba ngenda kuteekako mabaati spacing yaayo njawufu nnyo n'amategula. Otegeera? Okiraba njawufu. Ne ridges ne gundi zange trusses zange engeri gye nzigatta eyawukanamu. Kuyamabaati. Olina okukinga sure nti wonna obugase bulungi obayinize bulungi okitegedde. Ate buno bwe buliwa bwe batuwadde ku screen engineer. Yeyo ridge ogiraba ridge nga bwekkirira bwetu kati ogiraba it is straight. It is perfect. Naye ojja musanga ng'etambulanga musota aba yamaze okutta ennyumba yo. Kati olaba buno buvarizi bwani obwo obumu obusanga bwasamye obulala nga buli crooked kwegamba nga kyakoze tekitegeera. Omuntu wakyamya ettegula lisobola okutonyesa ennyumba n'etonya oba tekisoboka? Bw'aba tagala eyinze bulungi nga bagatonya. Naye kati ennaku zino ekituyamba bw'oba ogenda kuseresa ttegula tuve ku nkola eri ey'okuteekayo obuveera. Edda baateekangayo obuveera. Bw'oba toyagala likeji wabona kati bakyabukozesa. Babukozesa ddala obuveera obwo akola bulungi nnyo parents ze zonna n'aziteekako bulungi n'ateekako ki akaveera ke. I mean nga tanaba kuteekako parents ne basooka bateekako obwo obuveera. Obuveera bumala ne bukola ki ne buyulika. Naye kati tukozesa bu plain sheets. Buli wamu ku market. Plain sheets bw'oba wazireyinze bulungi. Kati ennaku zino kyembadde nkugamba kizibu nnyo okusanga nze omuntu bangamba sereka kino nakino. Ennyumba y'ettegula ennyanguyira nnyo. Kubanga sina wengisereka nenfuna ki leakage. Okusinga ey'ebbaati. Byonna mbikola nti nkugamba. Toyinza obeera assured tewajja kuba leakage. Ey'ebbaati wabeerawo omusumaali we gukola ki? We guyinza okusutuka omusana okitegedde ne gutonya naye ettegula oba wateekayo akabaati wonna. Nga tewali weesobola kuyita. Tewali mazzi gagenda kuyita. Okay, so tubadde wayogedde ku Gabo wagise Gebo no netudda ne ku Hipti atwina flat. Etubeerawo baziyita nyumba za box. I love them. Ani yagambye wano ntazaagala yabadde Jacqueline yagambye I don't like those flat roofed houses. I think it was Jacqueline. Jackie, I think it was you. Manyi lwaki abantu abamu bazihatinze with no reason. Kati abantu abamu olaba ezo flat roof mu kusooka abantu badde bazisereka bubi nga tebazitegeera nga zitonya eyo most problem ebadde ekyasinze okuzibeerako kubanga bwagisereka bwati wonna roof agijja eri yonna n'agiwunzika on one side spani nene kati amazzi okulukuta okuva eri gatuuka eno automatically oyinza okubamu ebbaati eri ewesembwe etawo ne galaalira gajja kutandika mpola gatonye mpola roofs ezo zibeera zibasumbu naye kati roof ezo I love those houses. Naye eri flat eyo teri bulungi kubanga tuba tugizimbyeko ng'amabaati tegalabika. Yes. Kati what you do oba ogenda kukozesa roof eyo omuntu agenda okuserekera mubuuzi ogenda kukola otya drainage yo eya roof yonna ogenda kukozesa ki gutters ogenda ku drainingirawo ogenda kukola otya amazzi aganatonya ku mabaati kati awo ogenda okutegera oba byakola agenda kuwa standard work oba substandard bebanga ennyumba nga nneneko si buno obutini kati waliwo buno obuyumba nga bu box naye nga kali mita 5 ku 5 kisangana ddiiro
yewe kati akosobola oketoloola n'okafuna wokawunzikira ku NDM n'okkiriza amazigo ne katatonya kubanga Spain ntono noyinza okusanga ennyumba eri mita 15 by 15 yiyo flat roof okitegedde kyekyo kati olaba ennyumba eyo bweri bateekayo kye bayita gata bagiteekawo olwo kati olaba nti kati nejja bweti kati gata ejja kuba somewhere wali mu nsonda tunoonya tudividinga span eyo bwebeera nga erimu straight way tudividinga span nebeera mu makkati eno ne wayiwa n'eno ne wayiwa amazzi ne gatambulira mu gata eyo ebeeramu nga kangereze nga bwolaba drainage yes ne gatambulira mu gata eyo ate gata eyo erina okuba nga eri galvanized siri ne batiri ne erya bulijjo okitegeera eritagenda kutalaga kati abamu bakola ne mistake bakozesa gatas nga tegali amabati tegali galvanized automatically wegayitawo sometime gakola ki gatalaga negatandika okuyiwa amazzi naye wofuna omuntu kyakola nyumba ezo za box zirabika bulungi ate in terms of okusavinga amabaati nerabidde okugamba zisavinga roof ebaati si baati lyokka n'emiti ezo zikyasinza okuba layisi bonyumiza roof ebeera ya layisi nnyo compared zino endala awo osobola okuteekawo amategula super eco amabaati n'oseresa super eco kankutegere super eco bwe buno bukwata ensenene waliwo gagalimu nga bwegati yes ate obukwata ensenene so ateekawo oteekako obuteesi kati kankuwa ebizimbe bingi mu kibuga awo ebiwanvu ennyo ebyo byonna ebimu bikozesa obwo obwa white talaba lwaki ayonoona ssente ze kubanga terigenda labika ekituteesaako baati eddungi oba ettegula kubanga ligenda kulabika naye kati papasi yakyo kubika mazzi butakola ki ffe twagala bwagazi kasolya kubeera nga nnyumba ebikiddwa kati ennyumba ebeera ebikiddwa osobola osavinga mu mabaati n'okozesa amabaati nga galayisi nga sigali very expensive although ntera okulaba abantu abamu ng'era bakozesa ga bbeeyi kabenga eri bwetu n'ekisinzira mu mutunga wa ssente ze kati ate n'ekirala olw'okuba ebeera flat tebaako miti mingi n'ekirala tebaako mabaati mangi wano buli woowunzika n'osala n'otriminga n'okola ki si mategula ne mabaati buli wokola akasolya nga ka hipt oyina g'osala oyina woowunzika kwegamba kitwala amabaati mangi naye era kirabika nakyo ki bulungi naye kansigale ku njakozesa box yange ate evaayo nayo ngeri very beautiful as long as akolera finishing amanyi kubanga bw'otolowooza nti ojja kufuna omuntu yenna akuzimbire anti oyinza ofuna omuntu n'agifaananya ng'edduuka exact neyabeera nga akedi ng'ate ennyumbayo kati okiviira ddala mu eyakuba pulaani eyakuba pulaani alina okubreakinga ennyumba yo n'agiteekamu obuntu oba okwemoolamola kabe yaki evaayo nako tugendako mbawo twemola ate nzijukidde tewatuwadde egundi yaki tuvudde njagala tugendeko ku kalina. Let's take a short break tukombawo tulabe ekiddako. Essamba Lyomumanyi. Live TV, now and forever. Musumba, omwami wange amaze ebbanga ddene nga mwenzi. Ngezezzaako okumusabira naye nga takyuka. Ebirowoozo ebibi nga binnemeddemu. Nkoze ntya? Kiva ku ki omuntu okusaba n'okusiiba n'atasumululwa? Ebyo bye bimu ku bibuuzo by'obeera weebuuza nga weetaaga okuddibwamu. Osobola okuyimirira mu lugendo lwo olw'obulokozi. Twegatteko mu program olujjuliro buli lwa Sande
okuva ku ssaawa 2 paka 4 ez'ekiro. Omutima gw'omutegeevu gufuna okumanya n'okutukwaba amagezi kunoonya okumanya. zuukuka naffe omusana gwo gwake wano mu program Emunyenye y'enkya. Tosubwa ebinnonogo bingi omuli ekyawandiikibwa ky'olunaku, akalowoozo k'olunaku n'emiramwa mingi egigenda okukyusa obulamu bwo. Ag'omu mpapula, ag'omu butale, embeera y'obudde n'ebyokuyiga bingi nnyo. Nange Samalie Linda babiri ne Godben Muhumuza. Buli lwa bbalaza okutuuka olwokutaano ssaawa 12 paka 2 ez'okumakya. tandika olunaku lwo ne program Emunyenye y'enkya wano ku Eternal Life TV. Olubereberye essuula ey'okubiri olunyiriri olw'18 Mukama n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, n'amukolera omubeezi amusaanira. Bwe weeyongerayo ku ssuula eya 24 Bayibuli egamba nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi we ye, nabo banaabanga omubiri gumu. Nkwaniriza ku program Mukama akikoze buli lwa Sunday essaawa 11 paka ssaawa 12. Program tugenda okuleetera abantu abasazeewo okwetwalira obufumbo obutukuvu. Nkutwala gwe Joanita Namutebi okuba mukazi wange. Oyige ngate bw'onyumirwa nange omuweereza wo Esther Naradda ku Eternal Life TV. Togisubwa. Eternal Life TV, now and forever. Essamba Lyomumanyi. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo. Nkwebaza gwali ku online chat, gwatulabira ku YouTube, gwatulabira ku Facebook, gwatulabira ku Free to Air, gwatulabira ku Star Times, gwatulabira ku GoTV. A very, very huge thank you. Muli bangi nnyo sisobola na bamalayo, but thank you so much for keeping it Eternal Life TV. Program Essamba Lyomumanyi. In case you're just joining in, nze Samalie twogera nsonga za kuzimba. Twatandika dda mu June, kati tuzze nga tuzimba mpola mpola ne tumanya ebintu ebyenjawulo. We twogera kati tuli ku roofing, tugezaako kubeera nga roofing si stage esembayo ku nyumba. Wakyaliyo finishing. Wakyaliyo finishing. Muyitirivu. Kati naye ku kuzimba ennyumba kuno ekituufu ekyebbeeyi kye kiriwa, roofing ye finishing? Kisinziira. Because waliwo abantu nga finishing is quite expensive. Anti kati ekintu kye bayita finishing kiri kyo expensive kimanye. Naye era kisinziira finishing kigwokola. Okitegedde? Waliwo finishing omuntu gwakola naye kati nkwa example amaduuka tebalina finishing gwe bakola. Katoyinza omuntu wadduuka tayinza kujja gambe nti okuzimba superstructure paka ku roofinga nti erichi kiri very expensive okusinga ki finishing. I mean kiri cheaper than finishing. Yes. Yali more expensive. Ekisoboka olumala okuzimba n'asereka n'akuba plaster we nga kiwedde. Abamu basigana undercoat tebateeka buna paint munda nga yakuwa kizimbi. Kati toyinza mu comparinga na muntu azimba nyumba ye. Kati ate n'abazimba era ennyumba bayina different finishing. Mulimu abayina finishing nga class. Wogenda okuteera ebyuma ajja kuteekako stainless steel, ateekeko glasses. Wogenda ogamba nti ngenda kukozesa amadirisa ge bayita amadirisa ga steel, agenda kukozesa aluminium. Okitegeera? Kati finishing wanjawulo. Oli wagamba ngenda kukozesa tiles
okiraba naga ntekamu mbaawo nja kukozesa kabaawo naga nja kukozesa ceramic naga nja kukozesa granite naga nja kukozesa marble omulala naga nja kukozesa floor getalazo okitegeera kati tunatuka ku finishing abani basalawo bajja tekamu kasemiti kabwa ka red omulala naga maze kaneterewo kaniiru tukayita kaniiru akasemiti ka red ke kaniiru neddako ate ka red ako nyumba bwe tupangisa obwo nga twakatandika obwo bulabo ze nyumba ezo tweterawo kaniiru ako. I don't know why I'm laughing. They can't say cement I'm very friendly with it. Mwenna kulira. Sakulira mutai. Mweyo yo cement ate banange era kamba buli abantu temwe mulekerawo okwenyoma nti temuzimba. Teweteeka ku mutindiro gota sobola. Gota natuka. Kubanga ekyo kigenda kulemesa bwerere kola ki kuzimba. Kola wo manyi nti kati wano bweyita yingini oba omuntu wo. Omugambe nze wange bwomaliriza tekawo niiru tekamu red oxide osiige mfune akamyufa ako okiraba ate mulimu abamukola obulungi nno amasa ne bamupolishinga notuka toseka nyumba nge ate ekyo kati kankubulire nze ngenze nnyo mu mayumba ago nagaba reverend agagedda balina all that kati engineer ogenda kwongera onsese kyokka saagala ekyo toleka bwe va kuono agamba biti ogenda ozimbe ennyumba yo bw'oba tolina za ttayiro togamba nti sijja kuzimba funa omuzimbi amanyi okusiiga niiru asiige kaseminti ako nga wakasimudde ogusooka ogwokubiri ogwokusatu kamasa ennyumba yonna nze nagikuliramu nga yonna oba weewana oba na wabbeeyi nnyo emirundi gye simanyi kati kano oba kazigaka tekasiiwuuka tasiiwuuka ddamu buli w'omusiimuula ng'ajayongera okushayininga n'akyamukira ddala bw'ati ne kabeera nga kamasaamasa engineer tewabukula nze nakuliramu ono ali nnomo skala ya sementi eyo eri nnomo nate era gye njogerako eyo naye emasaamasa ne buli bwonna bumasaamasa kasita obeera ng'obusiimuula obulongoosa bulungi bunyiririra ddala ennyumba ebeera clean and very proper. Mbalenda kuyita Musumba engineer tulina tubadde ku roofing ako tukajeyo nga by the way tubadde ku roofing tulina obuzibu bwa drainage ku roofing drainage abantu ndowooza nsaba ontegeezeko ku nsonga ya drainage kale ku roofing ebika bya drainages ku roofing anti kati bwe tuba tudraininga amazzi agayiika ku roof tulinamu ezo gata ezo zenkugambye eza steel eza galvanized ezo zitera okuteeka makati tuyinza kati nga ku warehouses zezikolawo actually oyinza okulaba oguzimbe guva eno paka eri neweebuuza gudrainingirawa tuteekamu makati omugata ennene nga eyinza okubeera nga ya 600 by the depth of 300 ne draining amazzi ago gonna negakkirira wansi mu down pipe negakkiriza wansi negakkiriza ate mu channel ey'amazzi gatwala paka kuki kumwala okitegeera eyo weeri kati newabeerawo ne zino gata zaffe eza plastic buli abantu ze batera okuteeka ku mayumba ezo hipti oba gebo oba ki ne baziteekako zitundibwa wano buli wamu gata ezo zirimu sizes mulimu 4 inch kanjogereremu ezo 4 inch mulimu 4 inch mulimu 5 inch mulimu ne 6 inch 800 sure of naye ezo zonzeekakasa mweziri ne down pipe zaazo ezo nazo zikola bulungi ne fascia board kati abantu abamu bw'oba olinayo kasenteko si kirungi era nnyo ogende nnyo mu mbaawo kozesa ku plastic fascia boards zirwawo togenda gisanga nti yavunze ozimanyi zino ezaffe ez'embaawo tugenda tuzidibya omuntu abeera mu nnyumba y'emyaka 10 tasuubira kuddamu kugikola guruupu agenda okusanga nga ate olubaawo lwonna lwakoze eki lwafudde lukadiya n'ennyumba osobola okukozesa ku mbaawo ku plastic board fascia boards n'okozesa eza plastic tezirina buzibu kati ate waliwo n'endala kyembadde sibabuulidde oyinza okuba tolina ssente z'ezo fascia board okiraba
ni wano ku church gye twakola wano ku church y'abapya actually ku church y'abapya tulina da fascia board y'abapyawo eyeriko ngenda kugenda njetegereze mbadde sigiteekangako birowoozo 4x2 ne bazigatta ne baziteekako akatimba n'ozikuba plaster ziberanga fascia board ngenda gitunuulira also saving ate zirabika bulungi nnyo okay tewali kukaddiwo ebyo tewaliwo nti ate zavunze kiba kiri ku clear. Nina question yadde nzijidde mu mutwe nabadde neerabidde ogikubuuza. Would you advise omuntu bw'aba azimba agatte, let's not first look at costs, kati njaga afuna your honest opinion as an engineer, okugatta ekiyigo ne toilet? Tekyandibadde kirungi bigatta naye kati nga bw'omanyi Uganda ate kati Kampala nga bw'omanyi nti space ettaka kya bugagga kiyitirivu kati abantu abasinga alina poloti ye kangeze 5x5 ayagala kuzimba okiraba ayagalako ka compound okiraba akedda yenaye n'akamotoka ayagala akateekewo gakapakinga awo ate n'abaana bwe bayinza okukera ne basambirako akapiira akatinitini ako tayinza kuba na nnyumba ng'erimu bedrooms 2 nga mulimu seating and dining ngereza ku muntu oyo atandisaawo mulimu ka seating kali ne dining byonna wamu n'ekiyungu buno obuyungu obutini bwe buti n'omugamba nti ajja kwawula toyi yokka ayawule n'ekinaabiro kyokka kizibu ajja kufuna era ekintu kimu ruumu emu oba karuumu kamu nga kayinza okuba nga 1.6 by oba 2 meters oba by 2.4 ateekemu toyi ateekemu ekinaabiro ne wash and basin. Kitegeera tubeere reality kubanga tutandikira ddala kuva ku muntu wa wansi atayina ttaka naye ayagala okubeera muno mu Kampala niwaaba ayinza okuba Masaka naye era nga tayina ttaka. Tetulina ngeri gye tubyawulamu. Tetulina ngeri byawula bw'oba ettaka lyo ddene ennyumba yo nnene. You can separate. In fact nina ba clients nganzi they don't want to mix. Toilet bagyagala yokka ne bathrooms byokka kati oyo yeesobola n'ennyumba gyazimbe oba ogiraba nga nnene yeegasa okiraba ayina enough money to separate that two naye si buli muntu nti akisobola. Yes. Oyina kyoleseyo ku roofing that kyowulira nga twetaaga okukiteekako? Roof eno ey'enkokoto. Roof enkokoto. Okay. Oyinza okuzimba n'ozimba ground floor n'ogenda waggulu n'ogamba nze saagala mategula saagala obuhiputi bwammwe saagala mabaati naye njagala waggulu top floor ebeere top roof njagala nga ya nkokoto tutera ziyita open terrace nga bwe mmaliriza nina amadaala agambuka ningina n'entuula eyo kati abantu abasinga kati kanku example nga abamu abatalina enough space naye atalina ssente wali ayagalawo ati tayagala kuvaawo kugenda mu kyalo ayinza okusala n'agamba nze kannyongereko waggulu compound yange ebeere waggulu. Yes, abamu bakikola n'ateeka waggulu ng'abaana be bazanyireeyo waggulu automatically abagaadinga bazanyireeyo waggulu meeting ezimu azisanga waggulu like that. Hawo omwana azanyira kati toteekayo obuuma waggulu nga tasobola kola ki batuuleyo baanikeeyo engoye ebintu ebisinga nga weesanga babikolereyo waggulu nga talina wansi area. Abamu babeera nga ne area bagina naye ayagala kuviewinga kulengera ki nyanja ayagala view ye mwetoolodde alengere buli kimu mu evening time ayagala abeereko waggulu. It's okay. Ate ensereka eyo yo ekika kyayo like bagikola batya? Concrete okwata slab yo n'ogikola embaawo oba board n'olyoka okwata emitayimbwa gyo n'oyiwamu enkokoto oyo n'ogikastinga tekubaako nti max span eyo slab ebeera I would recommend nganzi ebeere ya solid nga si ya max span. Ya max span intending okutonya abamu batero zikola naye nga I would not advise that. Ebejja kusumbuwa nnyo kubanga max span amazzi we gayingiramu kizibu nnyo okumanya we gatandikidde gayinza okuyingirira wano ne gaggukira eri kizibu nnyo okuganoonyereza naye kati bw'oba okozesezza eri solid
eba nnungi n'olyoka oteekako waterproof yo n'ogikozesa oyinza gikola bukozi n'omala n'oyiwa n'ogireka n'ogikozesa oteekako waterproof. Okay. N'ogikola bulungi yo n'okola final finishing yo gy'oyagala ebeereko oba tiles oba taras oba ki, but I will not advise people to put taras on top kubanga ayatika omusana. This is what people don't know. Buli osanga taras nga ali exposed nnyo musana ayatika. Ate naddala bw'oba okozesezza wa white wa colors ezo ayatika mangu aba black ne sinyo ayinza okubeera heat resistant naye ono asigadde tabeera naye nga buli talazo wabeera exposed musana ayatika. So kati waggulu eyo it is not an advice of yours okubeera nga bateekayo talazo. Abantu abasinga ate bateekayo talazo naye tebakimanyi era bagenda okusanga ayatika n'aleeta cracks munda n'okulaba nga roof etonya. Ate mbadde manye no osobola okukozesa talazo ngoloza it's part of the waterproofing. Anti abamu we balimba bannaabwe ne babagamba nti it holds water. Talazo ojja kubanga waterproof obeera omaze amazzi tegalina we gayita naye omusana buli gukaakako cracking. I've ever experienced that. So kyo njogerako okimanyi. Yes. Wow. Amazing. Tutambudde olugendo luno. Mbeera njagala nkuwe chance obeere ng'oyogera ku bintu by'olowooza onno. Twakibuuse, please excuse me. Okutegeera quality ya materials zino. Wabadde otugambako ku mitayimbwa okutegeera quality y'ebintu ebyo. N'amaaso gaffe aga bulijjo because nawe oli muntu ngaffe olaba gwe wabitegeera naffe tusobola obitegeera. Naye toyinza kutestinga nnyo n'amaaso. Ebintu bino tubitwala for test. Okiraba? Nze nina ekizimbe nze nina we nali nzimba oba mu 2010 nina in fact yali arcade number gyenzimba sinza kwogera company gye twali tujje mutayimbwa. Abaana ne baweta omutayimbwa ne gumenyekamu. Yes. Nenga mukugulaba mwali mulabanga itiz. Yo ogulaba guba nomo teguba mutayimbwanga. Era ebiseera ebisinga abantu batera okugamba mbu bayingiriya bali fake bayingiriya bakola emirimu gya juwakali bayingiriya basuula ebizimbe. Banange nga tebana bakongera ku complaining nnyo about engineers. Singa naffe bayingiriya batuyamba. Never checking up factories their products. Ebizimbe ebigwa tebigwa byonna nti because of engineers or they bigwa because of yes, but not all because of that. Kubanga nze singa si experiencing angako emirundi eki companies zanjawo. Omutayimbwa bwakola bwebbo era nze bwe bwamenyeka abaana ne baguleta bagamba engineer tubadde tuli mu kweta mutayimbwa laba gimenyese ne gubaluka. Nimbagamba stop temwongera nako. Ninkwata nekitwala mbakama bange ne bakitwala paka Makerere gye twakolera test. Netusanga emitayimbwa tegiri up to date. Netukubira company era ne babayita ne batandika okudda ne boss wange ne babyogerako. Omutayimbwa teguli up to date. Okiraba? Kati usinga tuzimba ekizimbe bwe kito ne kigwa. Toyinanga yingini agenda kugamba nti buzibu bwava ku mutayimbwa. Boba wali towagutestinga. Okiraba? Kati bakama baffe tubasabayo ku busente obw'okutestinga emitayimbwa mutukkirize nga muzituwe. Ebyo mubiyingize muli. Anti bibeera mu contracts ezo okiraba? Naye ng'era obeera omanyiiko kati omulala gwali nali ninawe nkoleyo entebe era nga nzimba ebitayimbwa negimenyeka. Negimenyeka nga abaana bagiweta. Nezayo mu company kyova olaba ffe tuba ne specific companies mwe tugula ebintu. Kati oli bw'obanga ogula muno oli n'agamba lwaki omuwe ensonga bw'omunnyonnyola aba asobola okukitegeera. N'agamba ate guno lwaki togukozesa ate nga gwa layisi. Mugamba munnange njagala erinnya lyange lisigale nga likyali kuki nga nkyakola n'abaana bange nga balya. Okiraba? Kati kyekimu newaba seminti mulimu seminti gw'okozesa wano ng'ate wala tomukozesa. Seminti oyo kintu kikulu.
waliwo seminti akola ewamu ewala n'atakola era akolawa ewala n'atakola kati ffe nga ffe ababeeramu ekyo ekintu tuyinza kigenda nnyo deep kubanga si bananyi factory baba bajja tukwata amataani naye gw'omanya ekintu nti kati ono seminti nze yankolera kino ng'omumanyi omwekakasa okitegeera tojja genda ng'olumbagana amakampani gonna gakola biki that is not our work although we are supposed to talk about it okitegedde naye omanya nti kati eno seminti gweno bwenti bwenkozesa weba nkokoto kati n'enkokoto eno jjukira tugikozesa naye abamu bakozesa enkokoto wabeerawo semi 2 semi 4 okiraba mulimu ezo grades kati nomanya nti semi 2 agenda kunkolera nkokoto semi 4 ajja kuzimba ennyumba ajja kuba plaster okitegeera nogamba nti ate ekika kino ekyagundi kino ekirala ne bwe bakizimbisa boundary wall tekirina buzibu ne bwe bakikubisa plaster tagenda kusula kizimbe okitegedde kagamba ate ekyo kikuyamba nobalansinga ne baclient bo notamutikka mugugwe toyinza gamba nja kozesa semitu yekka ogenda kutta client tajja kuzimba kijja mukalubirira iyo si company okiraba olina omubalansinga n'omanya nomanya nti ngenda kukolera ekintu ekituufu mu budde obutuufu ate nga kintu kirungi nkuwa ekintu ekituufu. Waliwo omuntu ali mu kuzimba ennyumba ze z'abapangisa ekifo si kinene bulungi drainage seeya waggulu kati njogera ku ya wansi akoze atya ensonga ya drainage mu ddakiika emu bbiri. Drainage eyo gye mulaba bw'oba okuba pulaani yo pulaani kubeerako kye bayita drainage ogiraga eyakubira pulaani akulaga drainage weyina okuyita okiraba yakuwa advice eyo ng'agikubira n'ajja kubanga avisitinga ekifo kyo n'akyetoolola kyonna ebyo byonna ng'akuba pulaani alina obbirowoozaako ti amazzi gano gonna gengenda okukubira pulaani ono ganagwerawa ekyalina okiteeka mu mayindi gwoba okuba bukubi pulaani ali eyo nga tolowooza ku drainage ekyokola nsobi okitegeera kubanga kati bwe mba ntandika okuzimba nzolaba bwe mba ntandika soka nembuza amazzi gagenda kuddawa aganaava ku nnyumba eno ganaalagawa n'okipulaninga earlier than before than after. Yes, you plan it before. Nomanya bwe naba maliriza amazzi tujja gafulumiza wano gagende mu mwala bwe gadde wano gadde wali. Yes. Kati ebyo kiri ku muntu yazimba ennyumba ye yaba alina okubanga yakitali kubanga kati tetugirabye ennyumba wafaanana watya wali watya z'abapangisa. Z'abapangisa bantu. Nedda anti ogambye yazimba ennyumba ye so usually era ennyumba ye ne bwe baza abapangisa zisigala zize okitegeera teziva ku ye zize still ye alina okukikola talina nakugamba nti z'abapangisa ze mba nzimba ennyumba nga bagenda zirenting. I don't take it nti z'abapangisa ekyabantu bakyejjemu namu bakyejjemu kubanga abantu bazimbye ebintu ebibi ng'ate byabwe mbolo okubaza abapangisa bali abapangisa basulamu ne beetambulira ekintu kisigala kikyo zimba ekintu nga kirungi nga nawe you feel comfortable osobola okukisulamu nga tozimbira abantu kukisulamu busuzi. Sata wagambye bo bamixinga muwogo porridge ne seminti bakozesa seminti mtonotono bate bakozesa akigambye Sata otukuwa ekitiibwa taata. Tweyanza engineer ndowooza nti ensonga ya roofing ogigusizza bulungi. Abatasobola bino ebintu tulina emiti gya kalitunsi. Emiti gya kalitunsi gitukolera bulungi nnyo. Empozi bagambye bika byambaawo tulinawo pareni tulinawo kalitunsi omuzimbi ayinza okugamba ze nkozesa pareni yokka okiraba kati nagamba nze nkozesa kalitunsi yekka nze nkozesa kalitunsi aba hardwood ne softwood nagamba zino zenkozesa ziri sizikozesa emiti gyonna gikola. Okay. Jonna. Okay. Engineer mu ddakiika emu yokka tukusangawa byonna ebyo.
Amanya gange ziramu gabawa yenze Mirembe Prossy. Nina company bagita Cherish Construction Company. Ejo badowulira nga Pastor Ivan agiranga kumakya yaffe. Era tukolera ddala emirimu gya construction, tukola okuva okukubira plan ne tukwata ne architecture, structure, ey'amazzi, ey'amasannyalaze, ne tukuzimbira paka nga tukwasiza ekisumuluzo. Bw'okwatagana naffe togenda kwejjusa ndi mukyala mulokole nkozesa amazima ate ne nkozesa kye bayita quality. Njagala nnyo ekintu nga kyempa omuntu kimusanyusa nga nange kinsanyusa. Essimu yange oba essimu yange eri 0782 368420. Eya Airtel eri 0750 373 200. Tusangibwa ku Odi Kampala Natik Plaza first floor. Kyokka nze togenda kunsanga nnyo mu office. Mbeera mu field full time. Era gwe wonkubira wonsangira aweva ifuuse office naye nga office yaffe eri Odi Kampala wabeerawo abatuulamu nze kubanga mba nina okulambula emirimu gyammwe mbeera nnyo ku masite. Okay. Thank you, Engineer. Otuwadde omukisa from the month of June, really, from the month of June, twagala okwebaza olw'okubeera nti obaddewo okutubuulira. Ebimu tujja kugenda nga tubiyiga mpola mpola along the way. Weewaawo eyo ebadde program Essamba Lyomumanyi. Happy New Month, meanwhile. Brace yourselves, mwenyweze, because November ku Essamba Lyomumanyi is going to be one of the most exciting months we have ever had. Bwetuwanga tubaddeko n'essamba eriri exciting. November is the month for us. Nze Samalie Linda Babirye. Jesus is Lord. Have a good night.